Manyage na Bossa Juliet yajja kuumani kansala abenna mungona mwenna munjulira n'ebifaananyi weebiri yajja kuumani ki kansala esaawa zino kubanga yabazitoweredde walaka baamulyako sente ze twabudde yatunda poloti sente n'aziwa mukyala Namuleme. Kansala Susan Migamba owa Namungona ngono ye yavuganya ku kadi ya NUP kuba dayirekiti kansala mitundu byalo byattu y'omu ku basanze akaseera akazibu eri abakulu mu kibiina kya NUP oluvannyuma lw'okuweebwa kadi y'ekibiina oluvannyuma n'emuggyibwako mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abasajja 10 ku kifo kya direct kansala era bwe namala okukyesimbako nze ne mbawangula nabasinga mu vetting nze nali best kuba kandidate bonna abeesimbawo mu Lubya nze nali best nabasinga nafuna max zonna nazifuna ne ngenda ku ground sina kyesitakoze ku ground kubanga batusaba ground 60% ne vetting batusaba 40% nazifuna we kuba kugatanyiza okuba nafuna 100 byonna nabifuna. Bwe twagenda mu School of Leadership nze nali best student era mwami Kyagulanyi president waffe nampa ekirabo mu klasi y'aba leaders kitegeeza mudiringa n'omuntu omugezi. Bwe twagenze okwesimbawo list za Fruma Friday ne bakwata list ne bazimpa ne ba nominating ne bantekako ne bendosinga. Bwagenze okuziba ekiro ku Monday okwera ssaawa 4 ez'ekiro nga list zikyuse zandikyuse sigaana nga batuyise ne bambulira ensonga lwaki banzijjako ki kadi. Ono alumiriza Ssaabawandiisi w'ekibiina Lewis Rubongoya ng'omu ku babadde mu lukwe lw'okuggyibwako kadi neweebwa Juliet Nabbosa. Rubongoya tetugenda kukkiriza Abannayuganda bayiye omusaayi gwabwe nga balwanirira eddembe balwanirira fairness and justice gye mwerimbikamu. Tulaga fairness and justice wano weeri okwata otya omuntu ateesimbye ku kifo n'omukaka ekifo kyo kubanga abazitooweredde. Sekretary General Mulamba gwe wafulumiza lisere n'ogenda osinga n'ogistampinga naye nga tukugambye nti omuntu asobola kuva ku kifo ky'ateesimbako n'okimukaka. Omukyala ali ku kifo ky'ateesimbako wakiri mutujje tuvuganye n'abali abalala tugenda ku ground tugende mu vetting tulabe bwe baddemu ne bansinga sijja kuddamu kwesimbawo. Naye amazima fairness and justice eri luddawa gye mwogerako mukowa value ey'okuna oba ey'okutaano. Nabbosa Juliet eyaweereddwa kadi oluvannyuma wabula kigambibwa nti ono tavuganyangako ku kifo ky'aba direct kansala ekyamuweereddwa. Zino yamusonsose ku kifo ky'ateesimbawo yamugye ku kya woman kansala namuleta ku direct kansala ekifo ky'atavetinga kifo ky'atakola ki bwebanga ddala NUP kowa values zaayo ziri mu fairness and justice nga bweyogera njagala banteeke ku vetting n'omukazi oyo banteeke ku pano bwampangula nzikirize. Naye omuntu ateesimbawo ku kifo tosobola kimukaka kubanga gwakusoboledde obuliddwa w'omuteeka. Ekifo kye baakigaba ne bakiwa Nakiko Allen n'akitwala kati yazze anyigirize ffe tetugenda kukkiriza. Mwami Rubongoya tetugenda kukkiriza. Kati bano baagala ekibiina kigoberera amateeka g'ekibiina basobole okufuna obwenkanya. Nonya gye njagala era njeetaaga kale ne baba tebagiwadde nsi Bannayuganda njagala bategeere nti bino bye tulimu bya kivenjere bya bulimba. Senga kubali omwenda kwe kubadde kwe eyampangudde nga gwe baleese sandibadde wano mawulire olwaleero. Naye webeeranga ddala Rubongoya ddala nga gwe wabadde jjo wano ng'ovetinga abantu ng'okyusa list lwaki tewatuyise n'otugamba nti tugenda kukyusa because of this and this and this. Nalukola nga mwamu wa pano bwe yakaana ne Magala Umaru naffe mutuwe pano kubanga mugamba muli fire and justice mututwale ku pano mutubuuze ebibuuzo tubiddemu mutwale mu ground mubuuze abantu omu ku omu awo nja kukkiriza senga mpangula mu ngeri eyo. Naye sigenda kukkiriza muntu abalemeredde mwe mujja mutusuuleko. Essaawa zino lisiti zafuluma ku Lwakutaano nenkwata sente ku Lwokwanga nenga nensasula ebipande ebirala ya miliyoni 4 nenvaayo nenga nensasula abaana bagenda bitimba nensasulamu abajjiro kati essaawa zino ndaga nti nzigyeko lisiti nkole ntya sente zange bagenda zinziriza. Susan Migamba agamba nti yasaanidde okukwatira ekibiina kadi mu Namungona kuba nti y'omu ku bayizi abasinga banne ne mu ttendekero ly'obukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Stephen Sekamate, Magala TV, agatalinda. Ino ye Magala TV.
okumanya we kutandikira.